Busiro South constituency kaneve mutandikire wano Busiro South constituency nabadde mbabuuliddeko lawyer Stephen Sekigozi originally yali mu DP enkolagana y'amaanyi ne omukulembeze w'ekibiina n'ensonga endala of course ezitunuuliddwa ground n'ebirala Busiro South constituency. Busiro East awo katusooke tubuukewo ne mu Busiro North constituency nawo katusooke tubuukewo tugenda kudda kakati tutegedde nti ekibiina kya NUP kimaze okutegeka dangerous substitute for Nakawa East constituency kirabikanga NUP ejjagenda ne Kenneth Poka Kande y'omu ku bantu omukulembeze w'ekibiina be yeetaaga ennyo amwagala ku ballot Kenneth Poka Kande bamwagala olwa eloquence, humility and commitment to the struggle. Kenneth Poka Kande nti ali considered singa waiswa bigana kubanga musibe singa bigana ebya waiswa mufumbiro Kenneth Poka Kande for Nakawa West constituency. Kakati wawo options endala singa abatatwaliddwa wano naye endasigena kuzibabuulira kanzireke katukendeze ku panic kakati endala katuzireke naye for Nakawa East constituency singa waiswa bigana tulengedde Kenneth Poka Kande mu background ali mu kwambala akaka akeeru machi ndi Sabagabo David Serukenya alabika nga atayina challenger akadde kano alabika nga atayina challenger ngabo tubiraba Nyendo Mukungwe Sebina Javira Lubowa of course abadde neke ku neke ne Roya Samu Muyizi naye kati ebiriwo biraganga Sebina Javira aina age over Muyizi ekibiina kyategedde nti Muyizi ajja kuba mwangu wa kumatiza n'okumufunira ekyokukola ekirala okusinga ku Sebina Javira kakati jukira nti mulimu ne kansala Alice Nanungi wabaddewo nnyo okwogerezeganya okulaba nti ono waakiri afuuka agenda ku Masaka City naye nti kibadde kikyagaanye agende ku Masaka City woman MP alabika nga yagaana kakati ekirala nti ekibiina kya NUP okonsideringa ennyo oba oliawo okulowooza ennyo ku Sebina Javira kivuddeko kuba nti ate ku ground Meya Florence Namayanja wa timu ya Sebina bagamba nti kakati engeri gyeri nti Meya ye Florence Namayanja ate Nyendo Mukungwe kumpi ye Masaka City tubaleke babeere babiri awo Namayanja ne Sebina Javira nti Muyizi basobola omukonvinsinga of course ne bamusigaza mu kibiina nga akola emirimu emirala engeri gyali nti lawyer kakati Nanungi magambi nti ekyamasaka City Woman MP ekyo yakigaana era ne kibanga kyaleeta omukyalo omulago bayita Rose Nalubowa era nti okusinzira kubiriwo Rose Nalubowa NUP gwesubiddwa kwa nti ejja kufieldinga for Masaka City Woman MP afaafagane n'abadde muna NUP gubayita Juliet Kakande yagenze mu DF Alice Nanungi kimuleka tayina waali Alice Nanungi asigala tayina waali Masaka City yagaanayo era Nalubowa Rose alabika kakati yaliwo then Nyendo Mukungwe emikisa emingi giriwa Sebina Javira akaka akeeru magambi nti tukowawa omulundi ogusembera ddala Brenda Nabukenya Erwero kirabika nga agenda kuba asigalawo agenda kuba asigalawo Brenda Nabukenya Luwero Ujiniya Nasolo Lubaga South constituency kati wetutuukidde olwaleero nga yayina emikisa emingi mugagga atayina connections emengo ne mu cathedral erubaga kati Ujiniya Lubaga South constituency kati waliwo disappointment ku mubaka aliwo somehow somewhere betukuwa si byankomeredde tukuwaga munda
Pal FM. Adam Smith amanyiddwa nga yono yeyitani Adam Smith ne Alozias Mukasa kakati netutegeera nti ekibiina kya NUP kibadde kifuba nnyo okulaba nti tekiwa mukisa ba DF kutwala babaka already bebasudde oba bebadde bayinza okusuula kakati nti waliwo abantu bagenda okufuna kaadi mu NUP naye nga ekigenda bafunisa kaadi okubaziyiza obutadduka genda wampuuga kumwongera weight mu kibiina kye abamu ku bano kwe kuli Veronica Nannyondo Bukoma Nsimbi Woman MP jukira nti yakomawo mu kibiina newankubadde yalinga alaga nti agenda mu DF naye ekibiina kirowooza nti singa tekimuwa ajja kudduka agenda eri kakati awo bakulaga nti alabika nga ajja kudda then nga tugenze maaso n'okuba nti tweyongeddeyo Rose Nalubo wambadde mukubulidde Masaka City Woman MP tukyali mu Masaka kakati emikisa emingi akakka akeeru kali mu kampu ye Rose Nalubowa then Joan Namutawe mu Masaka ey'ekyalo nga Woman MP agenda kuba agisigeza kubanga yaliwo Pal FM ekuwera omuntu wa bulijjo Helen Nakimuli bakulaga nti asigaza eyekalangala Woman MP Joyce Bagara is bouncing back with NUP flag for Mityana Woman MP. Joyce Bagara ebintu yabitereza yajja n'atereza yasinkana n'omukulembeze w'ekibiina nejjusa byonna ebyaliwo era nti ekibiina kigamba nti alabika ajja kusobola newankubadde wabaddewo Fausta Bitano n'omukyala amanyiddwa nga Nabbosa naye okusinza ku biro bagamba nti mukyala Joy baagala ntwatwa ali grounded okusinga ali mu grounded okusinga ku babaddewo babadde baagala kaadi ye era bagamba nti asobola okwenganga obulungi n'abakoobo okusinga omulala Manjeri Kibakutika ayinza okusigaza eya Jinja Woman MP newankubadde nti mukwano nnyo gwa General Moses Bijirwa eyafuumulwa mu kibiina kya NUP. Stephen Serulwa asigaza eya Lugazi Municipality agisigaza. Sentamu Julius ali favored okutwala ekyabukutu South Constituency ewatwa Hakagabo. Kitegeeza nti wabeera abeetinze Hakimu Kiza Saula Lord Councillor wa KCCA. Sentamu Julius nti ground neneko kusinga kuono Pal FM ekuwera omuntu wa bulijjo Jimmy Kanabi Buyigwe South Constituency NUP emuteeseteese okuvuganya obutereevu ennyo lisi tenaba kufuluma tukuwa kaka keru tukuwa nswera betukuwa sibya nkomeredde tugolola amasuuti bintu bisobola okukyuka ku ssaawa esemba twabagambye nti ekibiina kigenda kutunuulira nnyo loyalty luli kibadde nnyo mu ground kakati ekintu kyagenzeemu loyalty naye nti Jimmy Kanabi alina emikisa egiwerako okufuna kaadi eya Buyikwe South Constituency abenkane ne Lulume Bayiga. Farida Nabatanzi alina emikisa egiwerako okufuna ekya Buyikwe Woman MP. David Lukyamuzika Luwanga Busujju Semakula Lutamaguzi Nakaseke South Constituency yasinga okuba n'emikisa emingi. Alan Mayanja Nakaseke Central. Martin Sejemba badde ssentebe wa district ye Wakiso. Akakka akeeru kali mu kampu ye for Mawokota South Constituency. Teddy Namboza akakka akeeru akayina Mpigi Woman MP. Dr. Hildaman Chiyaga akakka akeeru Mawokota North Constituency. Zambali Brass Mukasa Nansana Municipality akakka akeeru yakayina betukuwa sibya nkomeredde. Fred Nyanzi Sentamu
ntibiyinza okuggwanga yayina eya Kawempe South Constituency, Elias Lwimbazi Nalukoola Kawempe North, Ali Kasire Nganda Mulyanyama newankubadde nga waliwo nti U-turn eyannyeko. Ali Kasire Nganda Mulyanyama for Makindye East Constituency. Kakati nkyayina bangi ngenda bongera nyina wentidde bbawa naye ngenda bongera kansooka ensonde ku maanyi mbawa awalala waliwo wentidde bbawa ebyaddala nyina wentidde bbawa kubanga muli koodinga naye kale kanji yeyendabe kyengenda okukola. Nkujjukiza essimu ya Kaguje ekomye ku mitwalo 24 zokka ya mutwe munene ddala GB 128 ate nga ena RAM wa 6GB kitegeeza nti edduka bulungi ku internet eri anadde kumumuli okumala ennaku 3 aba big time bagikuleetedde emitwalo 24 zokka bweziti ne Samsung Edge Extra weri ku mitwalo 25 zokka. Big time bagamba nti genda ku Equatorial ofune essimu eyo bali awo ku Kyaggwe ng'oyambuka omukono gwa kuno ogenda kubalaba essimu mpangazi simu ze ziriko buli omuze yeetaaga omusuubuzi nagula mukamukamu bagamba nti batuukirire kuba kuno tumusamu noti emu 1298 noti musamu noti emu 1298 48 ofune Kaguje ne Samsung Edge Extra 070 1298. Kampani ya Alaska International bali Rubaga mu Kampala yakakasibwa gavumenti okutwala abantu emitala w'amayanja beetaaga abakozi mu bwangu ddala. Abakozi 2 abagenda okukolanga bakirena ze Dubai nga muli balenzi mwetaagibwa. Kampani ekuwa owokusula ekuwa transport medical insurance ate ne bakuwa ne weekly off ya bakuwayo na kulumulwa off buli wiki n'omusala mulungi ddala. Interview za Lwakubiri nga 3 abalenzi 2 mwetaagibwa. Kampani ya Alaska International emaze emyaka esoba mu 10 ng'etwala abantu. Genda ku Lwokubiri ku makya okula interview genda ne passport yo kuba ku noti musamu noti 8 76 0316 0708 76 0316 ogende weewandiise oba 0782 nkaaga 9 0782 nkaaga 9 interview zali Wakubiri abalenzi 2 abagenda okulanga bakirina 0708 76 0316. Kakati eggone ly'omugongo bo bali wali Kawempe opposite n'akatale. Eggone ly'omugongo bali Kawempe opposite n'akatale bagamba nti genda bakujjanjabe enzijanjaba mpya ya mulembe abadde b'omugongo magumba gasese tukaganyiga navuzi omugongo gukuluma genda bakujjanjaba olenda ku sente entono ddala osanyalala mu gejjo kiwanga bigere bizimba bikuma omuliro bagenda kujjanjaba endwadde ez'amagulu ez'omugongo n'amagumba. Therapy treatment gye bakozesa massage ne home care bajje wakane bakujjanjaba oli mu kagalo oli kafaliso oli ku miggo onoyanzi genda buyindi ate tuzirina genda ku gonero ly'omugongo Kawempe egonero omugongo n'amagumba Kawempe ku 5 maaso ga katale ezimbo genda kubo kiraba kya Kawempe shopping akire ekipande kinene bulungi bali ku noti 75 19 33 noti 075 19 075 19 33 noti 076 5 5835 katika tujje tuveeko katono ne wa musawo Irene Asiyo maleyo list eno gye nnyina nemba gambi amazima gali nti nange nyina wentidde bbawa. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Bigida MTN Kola Tunes wangure cheka kozi Kola Tune subscribe ku MTN Kola Tunes wangure si boda boda get fresh vibe winning a million for na dimes ovimbe iye MTN Kola Tunes owangula ebirabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo nyiga star emu 7 noti star emu 2 hashi obenna mukisa na wangula. MTN enkola n'obukokulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 emu 2 emu 2 noti MTN erungamizwa ekitongole ki Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School na Magoma na Kitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary
7 mu byenjigiriza erize ettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde lituuza abayizi ebigezo bya PLE ne IPLE nga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti bulijjo ettooka oliwanirira likyali ku mugogo balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku yasaluna okutuuka ku kukwata Kurani ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Kurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Kurani olyoka okakasa nti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi Zaidi Quran Memorization Center Nasaland Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala balina amasannyalaze n'essola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri Zaidi Quran Memorization Center Nasaland Primary School lisangibwa Namagoma Nakitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa bakubire ku 0743 489 886 oba 0782 720 695 ne 0742 090 242 fungize tukole 25 Wapolo of Africa Radio akubye kode kati tusubwa ebigambo ebikuzaamu essuubi n'okutendeka ku nzirukanya bizinesi ez'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Haji Nsubuga Ismail munno mukulunda okwamagoba kati nno nabwe kityo nkwaniriza ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'ekumi mwaka guno gwennyini wali ku muzikiti omunene Gaddafi National Mosque nkwaniriza ojje tubeere nga tuyiga tukoze tutya ssente nga tuyita mukulunda enkoko ng'osinzira ddala mu kafo akati ennyo wooli naawe ng'osinzira ku faamu y'ennene naawe alina akasente ko kali eyo kakukulidde jangu tukulage w'ogenda okukateeka inshallah obeere nga okola mu ssente olunze bigaanyi jangu tukuyigirize biki ebyagaana biki ebyakulema okubeera nti okola ssente mu kulunda owaaye tolunda naye ate oyagala okukola ssente mu kulunda naawe jangu tukuyigirize okoze otya ssente nga tolunda nkoko naye ng'ate oli mu bizinesi y'enkoko mwawe mujja akasente inshallah jangu ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'ekumi ku Gaddafi National Mosque inshallah obeere ng'oyiga ate n'ebisingakaawo. Fungize tukole 25 Wapolo of Africa Radio wakubera ku Kampala Conference Hall ku Gaddafi National Mosque gine kusoma 12 October 25 kuyingirira mitwalo 2 gyokka wefunire tiketi yo katikati ng'obudde bunagwayo wano ku reception ya Wapolo of Africa Radio oba ku AK's Lemke Book Center tosigalira nga babega wefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10 osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi nyiga star 165 star 5 star 2 star #, okusobola okwefunira kabode super empya kabode super empya style mpya vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 M20 Big thing kabode MTN super wali yakapya musite wali yakapya wefunire simu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Bigida MTN Cola Tunes wangure. Cheka kuzi Cola Tune. Subscribe ku MTN Cola Tunes wangure. Zi boda get fresh vibes. Winning $1 million for na dimes. Ovimbe. Iye MTN Cola Tunes owangula ebirabo ntoko nga boda ne sente ku momo nyiga star M7 noti star M2 obe namukisa n'awangula. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 M2 noti
nti MTN erungamizibwa ekitongole ki Islamic Chamber of Commerce wamu ne Muslim Channel bakuyita Muhalali Village Expo etegekedwa mu KCCA Kampala City Festival gatano October Kololo Independence Grounds jango sinkana makolero ganakwada n'abasuubuzi abatutumufu abahalali muhalali jango tunde malieri halali jango ulira obubaka okuva mu bambasada babuwalabuwa abasuke 10 nga bakulembeddwamu His Excellency Dr. Ambassador Rashid Samudo ne Executive Director wa Kampala Hadan Sharif Muzeki mwatokuyingira kwa bwerere okwewandisa n'okulanga ebyamaguzi mu expeno genda ku www.iccIUG.com oba tukubire 0200 nkaga anamunya 21 oba ku simu yo yonna gy'oyina nyiga akamunyenye 2 akamunyenye nya noti 5 noti akadala olwo wewandise butelevu mu Halali Expo wabillahi tawfiki. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Pale FM ikwera omuntu wa bulijjo walwanga nti sibo bugwa bwengato sibo bunywera otuwerisi kyegweyo kandabe naye abagotel kombagamenti bali wandegeya bakuleetedde essimu ku kibanja mpula ate nga ogenda kusasula buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi namwe abasobola okusasula kashi essimu eziri nnungi nnyo ez'ekibanja mpula bajja kuwayo n'essimu endala nga ya bwereere promotion ekyagenda maaso bali wali wandegeya kumpi n'ebitaala babayita ba Gotelcom Pop 10 were ku mitwalo 13 sibaka 40 mitwalo 18 ekitundu zosooka okuteekayo ate kamu ni 40 oteekayo 25 kamu ni 40 Pro 29 Smart 80 eyo Infinix mitwalo 913 Smart 9 13 Smart 10 8 Hot 50i 14 kitundu Note 50 26 Samsung S5 13 kitundu S6 mitwalo 18 kitundu Redmi ne ZTE weziri basazeeko abagotelcom bali wandegeya bajja kuwena essimu endala nga yabwerere ng'akasiimu kuba ku Note 52 759 Note 52 759 ate munnange bakuwe essimu zo 52 759 Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo ate katukole tukoze tutya koze tutya kale The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro we either make it or break it. Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo kati nakino kankibagambe nakino kankibagambe mu kitegeere nti ekibiina waliwo ebifo tutegedde nti paka ku last hour inga amanya g'abantu bebagenda okuwa kaadi gevunudde emirundi mingi nti leero nekibanga ono enkeera n'abanga oli era ntegera nti waliwo ebifo nga byo last hour kyovala bankugambye nti ne betukuwa kati si byankomeredde ebibiina byonna kumpi nga byatulagadde abagenda okukwata kaadi NUP yebadde yalinnya akagere naye obudde bugiweddeko mu buli ngeri yonna lisiti egenda kujja naye mbagambye nti ne ku last hour waliwo decisions ezisubiddwa okuba nti zigenda kukolebwa bagenda kuzibiriza bagambye nti ono omusajja waffe naye tukoze eki kansooke neeyongereku wano Wakiso District woman MP incumbent Betty Ethel Nalwima incumbent Betty Ethel Nalwima batulidde ensonga ezirako omulina okuba nti district ennene nzibu ya kavalinga nga toyina kasente bulungi kati bagaye nti incumbent yadde kale incumbent Nalwima kakati ebifo ebirala Yusuf Nkeretanyi Kiruluta aina upper hand at the moment aina upper hand kitundu echa Kalungu East constituency
aina upper hand ebintu ng'ebitambula. Joyce Nabatannamuli for Entebbe municipality. Joyce Nabatannamuli Entebbe municipality juzi twakolera minzaani nga bali kulyanda ne munne obadde bavuganye nnyo amanyiddwa nga Stewart. Kakati okusinza kuge tulina munnange Joyce Nabatannamuli ali wagguluko emikisa ina mingiko akakkawe kali mu kampu ye Joyce Nabatannamuli Entebbe municipality. Then teacher Isaac Tomusange eno baina batomusange babiri musomesa Tomusange musomesa Bishop bamita musomesa Isaac Tomusange ne Bishop Tomusange bombi bagala cha kitundu echa Mityana North constituency. Kakatutegedde nti omusomesa ayinza okutwala teacher Isaac Tomusange ayina upper hand. Teacher Isaac Tomusange ayina upper hand alabika nga ajja kutunkana ensegumire weyini alemu. Kakati Bishop Tomusange bifaaki kirabika tebajja kumulabawo. Ekitundu kya Nakifuma Sulaiman Kiwanuka ayina upper hand over Fred Simbwa. Jimmy Rwanga eyayingira PLU mu bufunze weni alemu kakati NUP erabika ngegenda kuyungula Moses Musanje Rukanga bamaze mu frontinga Njeru municipality. Kyadondo East constituency Kyadondo East awali amakaga president w'ekibiina newankubadde nga Dr. Moses Ali musawo wa Kyagulanyi Robert Center principal w'ekibiina wabula ekibiina kirabika nga kijja kufevalinga lawyer incumbent muwada nku nyingi. Yes, muwada nku nyingi era nga kigamba okuba nti abadde akoze bulungi nga minister w'esiikirizo w'ensonga z'ebweru w'eggwanga naddamu kudefendinga abaana ab'obuwala ababonaabona e Saudi abadde akikoze bulungi. Kadi emikisa girina akakka akeeru mu kampu ya muwada. Kakati mulowooza simaliriza. Kalungu West constituency akakka akeeru mu kampu eya Joseph Sewanga ye Joseph Sewungu. Kalungu West Joseph Sewungu atenga woman MP woman MP Kalungu Aisha Waligo yava mu DP kati kanzira ye mabega gye nabuuse kanzira ye mabega nyembadde mbuuse ne temuli codinga wano bonto muli codingawo njagala bawo wano obuzibu muli codinga kanzira ye mabega wali rubaga bangamenti Adamu Swift mugga yesi se yita white ame yatade wa ambulance jojuzi ne munaloziasi biyinza okubanga si birungi munywanyi ate obi Rain Rubego Obedi obi munange ebintu birabikanga nabyo era si birungi. Obi twalyanga fenna kasande eyo naye ebintu si birungi. Now kakati kanzire emabega nyina we nabuuse nga ntidde wabula ngenze nfuna ku mbavu kati kanzireyo olumala kale siti nga nziruka waliwo yajja wano emisinde bannange nange nkoze mirimu waliwo enswera gye twakola oli najja wano emisinde yasanga nziruse nti nze olumala okula misinde swi bagenda okujja basiriiwo waliwo yajja wano emisinde atandika atya nga siriiwo olumala nga nziruka akati kaneveemu mbawere siteeno male nziruka emisinde emiyitirivu ennyo matovu yajja okuwoza nze nga siriiwo nga nagenze dda naye toddamu kundabako paka nkya kamale nziruke kyambuuka ntya onawe nabuusi kati nkomyewo Kampala Woman MP kendeza radio nkubuulire Kampala Woman MP kendeza radio nkubuulire neera nkiddamu wetukuwasiwa nkomeredde kano kawulirize wekka aka Kampala Woman MP
ulirizawo wekka kendeeza radio tebawulira munnange Zahara Luyirika. As of today, Friday, it is Zahara Luyirika. Oh. Era osigenda kulwawo, sigenda nakubawa nsonga. Nvuddewo. Waliwo bwino mungi awo naye nvuddewo. Kati as of today, nenga sibya nkomeredde mbagambye nti kisuubirwa nti kaadi zino zisobola n'okukyuka ku ssaawa envanyuma. NUP nti eyina kurimu mungi abalemi okugira naye nti ne ku ssaawa envanyuma kisoboka. Kyovula tulesewo kiri nti bye tukuwa sibya nkomeredde bye nkuwulira biri as of today. Kati saakugambye nti ate mu kampu y'amagulamu mbadde Kampala Woman nabadde njitidde naye mbabuulidde Kampala Woman MP mbabuulidde Busiro East as of today. Kati ate bizzeeyo wa Medad omanyi byasooka wa Medad ne bishifutinga akakka ne kadda mu kampu ya Walukagga eno kabadde kakyuka ne kaddamu ne kakyuka ne kagenda te mu kampu ya Magola. Kati as of today it is Medad era nti n'ekimu ku biyinza okuweesa Medad okwongera okumala amaanyi mu kampu ya DF. Era DF nti erinze n'emikono ebiri webakummira kaadi weetuli. Medad as of today for Busiro East constituency. Sijja kubuulira birala bingi. Wawalala wennabuuse Stephen Sekigozi mbabadde mbabuulidde. PAL FM ekula eri omuntu wa bulijjo labikanga naatera okumaliriza kubanga obunkenke endala naye ndowooza tukomye kweno mbadde mbabuulidde ekitundu ekyo ekiyitibwa badde mbabuulidde Nakifuma, badde mbabuulidde Nansana, ebitundu ebimu ebya Luwero tetwasobodde kuba nti tubifuna mukadde kano nga ibadde bigenze maaso n'okuba nti buli awo bitambudde. N'ebitundu ebirala constituencies nnyingi si zonna nti tuzireese bannange naye nga bwe mbagambye nti byonna by'owulidde bye tukuwa si bya nkomeredde bye tukuwadde yonna tetutuuseeyo bisobola okukyuka paka ku last hour. Wobe nnyo okuba nti otaddeko PAL FM ekulera omuntu wa bulijjo awalala ngenda kuyisaayo ko buyisa naye kansooke nkubuulire wano awalala ngenda kuyisaayo buyisa olw'ensonga nti waliwo owamu nga okuvuganya kutono naye kale ngenda kuyisaayo nga maliriza. Basuppliers myaka 18-25 mwetagibwa, bamaketi y'emyaka 18-25 mwetagibwa, batrainees abaagala okuyiga okukola keke okumala emyezi 6 mwetagibwa olina okuba nga oli wakati wa myaka 16-18. Abavuzi ba bodaboda abalina pikipiki nga ziri mu mbeera nnungi nga esobola okulya kampuni mwetagibwa olina okuba nga omanyi Oluzungu, Oluganda ate nga omanyiyo n'olulimi olw'omu Western osobola okusoma okuwandiika ng'oli mwesigwa era ng'osobola okukola. Bw'oba wamala senior ey'okunoba ey'omukaaga eyo advantage genda wali enansana ku kibulooka oba bakubireko ku noti 57 0593 075 0593 oba bafuna 0757 0593 bajja kuba tubafuna bulungi. Aba Central Property Real Estate Uganda Limited bagamba nti bwe bali nnyo balina ettaka ery'ekyapa nga kwotadde n'ery'endagaano era nga ery'ekyapa litandikira ku bukadde 8 ate era endagaano litandikira ku mitwalo 5. Ettaka eryo lisangibwa mu Kono Kayunga Road ate nga balina ne ku nguudo endala okugeza nga ku Masaka Road litandikira ku kadde kamu n'ekitundu, oluguudo lw'Ehoima kutandika kakadde kamu, oluguudo lw'Eggazi okutandika kakadde kamu, okwotadde oluguudo lw'Emityana Katosi Road litandika ku bukadde 2. Yandyetaze okumanya ebisingawo
tukerira abasenchale ngokuba ku noti 7 nyamukaaga 9505 noti 7 nyamukaaga 95 ana 507 0 9 17 kakati ebyenfuna bigotanye obwe bizibu bikuzimbeko akayumba jangofune ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo nebisiro omwana okulibwa edduwa obonero bw'enkomerero nedduwa 10 ng'oli mu buzibu byawandikibwa shulayi mu Bukenya ku nusu 12 zokka ojja bisanga ku reception ya Pearl of Africa Radio. Kakati nga tumaliriza katika mu North Constituency jukira nti eyo NUP yenayo candidate omu ye mubako oyo bayita Sekabira tayina muvuganya katika mu North Constituency. NUP tibayina mulala yina muvuganya awukitegeza nti ye yayita mudda kakati eno mu kitundu eky'Amaserengeta incumbent Hassan Kirumira katika mu South Constituency incumbent Hassan Kirumira abadde achayina upper hand okusinza ku getwina mbagambye nti kuliko akagambo as of today tetumanyi as of tomorrow binaaba bitya as of Sunday as of next week Monday ebyo binaaba bitya nkuwadde bya as of today bisobola okukyuka ye akitegedde kakati Ntebe municipality badde njibabulidde akakawe kali Makinde East Busiro North Constituency okuvuganya kubadde ku kyali kwa maanyi wakati wa Kasta Bukenya ne musomesa Semaganda Ronald nabagamba nti Semaganda Ronald abadde wankizo nnyo mu ngeri mu oba endala abadde ground nze nnyo ate n'okuba nti abadde ateekamu nnyo n'okuba nti wabafuutu soja nnyo n'okubeera ennyo ku kitebe ky'ekibiina. Semaganda Ronald wano mu kitundu ekya Busiro North Constituency wasuubira okuba nti ayina enkizo. Kakati kitundu kyekisigadde ebisigadde ndowooza tujja kukoma bannange akakka akeeru bwe katubwe kagenze era tetugenda kuddamu kukola kakka akeeru kalala nga ka NUP omanya kakka akeeru kabadde mu NUP ebbanga lyonna kati bwe tunaba tuzzemu okukola kakka akalala tugenda kakolera nga tujja kakola nga kali jeno nga kawamu. In fact ako kajja kubeera kazibwe wajja kuba minzaani ebisigadde tugenda birekera minzaani NUP versus NRM kati wano tubadde nnyo mu NUP tubadde tubabuulira nnyo ebadde bigenda maaso kakati wetulaga kirizagana nti minzaani eziddako ogenda kulaba NUP NRM NUP FDC NRM DF NUP awe tugenda kubanga ba candidate ab'ekibiina kya NUP banja babadde batabudde ekibalo bagenda kusuulibwa goge mazima bagenda kusuulibwa ate mbagambye nti ekibiina kyasazeewo nti candidate yenna atagenda kufuna kaadi ya NUP ne bwoba oli wa NUP ne bwoba nga gwe mukoddomi wa Kyagulanyi ne bwoba nga Kyagulanyi omwetu otya bw'ona batufunye kaadi akatuuti ka NUP wonna president w'ekibiina wagenda okubeerako tebakuwagalako ojja kubeera eri mu bawagezi teri yadde okwogerako kiba kiwedde bagenda kusoosowaza bakandidate baabwe bokka. Kakati nenda leta nabadde kuba decided inoza jesikubulide Makinde West erutegedde nti tennaba kuba decided okuvuganya kati ate kyewunyisa nti Musiri David as of today Musiri oloza tali mu kyakusatu okuvuganya era nti okusalawo okujja kukolebwa ku ssaawa envanyuma wano Makinde West Alan Siwanyana ne Haji Faruku Ntege okitegeera Haji Faruku Ntege ne Alan Siwanyana awo Pearl FM ekulera omuntu wa bulijjo yenza omukugu kakati ndowooza ne bwenziruka emisinde banagenda okujja wano banagenda batera kubira Kayongo Hakimu ate wainside story yakoze atya nti munaye ebyo Matovu Hudu omusajja yakoze atya oyo nti ebyo Jona Tusingwize omusajja yakoze atya nti byebyo Freddy Mukasa Kiku omusajja yakoze atya ne omusajja tebamumanyi nzemba olumalanga nziruka era nga bwe mmaze obbawa amawulire ago abakutuse emitima munatusonyiwa nebe tukuwadde sibya nkomeredde mwebale kuba bawuliriza balungi mugende mu Juma Musaale musabire kampuza mwezi enjawulo
ate nkomewo minzaani lwali twagiwummuza tusooke tumalirize kino naye tugenda kuddamu tutalaage kaka tugenda kuyingira ebyalo minzaani egenda buyikwe egende nakaseke egende ekibuga egende ekasanda n'awalala wanatisi tubaddewo nnyo insha allah mwebale kuba bambi bawuliriza balungi mwebale tuwa budde mwebale goberera yenzo mukugumagaliza ejuma ennungi n'okusigala nga muwuliriza ekkula eri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside Story. Inside Story. The Inside Story. Ebadde kutusibwako MTN Momo. Nyiga star 165 ash. Obukozese Momo app. Osasule. Oinvestinge. Nebirala bingi. MTN Momo. MTN Momo. Erungamizwa banka enkulu ya Uganda. Enkula n'obukwakulizo bigobererwa. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial star 165 hash or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Funa amaanyi g'okuwangula ne MTN Momo. Buli omu kati asobola okufuna omukisa oguvaawo ne miliyoni 10 buli wiiki. Tulina okukola kyangu nnyo. Nyiga star 165 hash. Oba okozese Momo app okusasula, okusiga ensimbi, kw'ossa n'okukola buli kimu kyonna ne MTN Momo okusobola okubeera omuwanguzi. Gy'okoma okukozesa Momo, gy'okoma okufuna amaanyi ag'okuwangula. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise nakuseka weka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandisa. Kati ogenda kwewandisa era weesimbyewo ku bwaki. Gwe twotegedde. Zisiri kubya mu bya dunia. Nze nzira yokola hijja. Kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku buli muntu n'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekaanya ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi kati nno gw'ayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba shopping arcade okuliraana Masigidi Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772 oba eyamwali mu Mayambala 070 Kenda munya 10 ne Dokita Kuzayima ku 0758 obe yaseeka Nassa 0759583519. Tuliza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya business ogukutegekebwa radio y'enganzi 17 Pearl of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna business abalina kebeekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oku-investinga njogera ku kusiga ensimbi kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinnye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tusubwa abasomesa ab'enjawulo kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza fungiza tukole ennusu ku nnusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi. Awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Mukwano wanze nsati ngeyakayagana ate onya bulungi kakodyo ki tewali kakodyo hani kyamagero mungalo zo nedda sabuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako, olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza.